Wiiki eno ku Lwokutaano nga 12 Ogwokutaano 2023 lwegiwera emyaka 10 kasookedde Beene asiima n'akwasa Charles Peter Mayiga Ddamula okumulamulirako Obuganda. Katikkiro Mayiga nga yeetegekera okuweza emyaka 10 ng'akutte Ddamula ayogeddeko ne bannamawulire ku bimu byatuuseeko mu myaka gino 10. Kyensinga okwenyumiririzaamu mu myaka 10 gye naakamala ku bwa Katikkiro kwe kusanga omuntu n'aŋŋamba nti obulamu bwange bwakyuka kubanga wagamba bw'oti. Oweekitiibwa Mayiga bwe tumubuuzizza ku baamulumbagana ku mutimbagano olw'obulamu bwa Ssaabasajja bano abaanukudde bw'ati. Omuntu okulowooza nti nno Katikkiro ajja kujja atandika okwogera bino biri ndabanga ekyengeri naye weewaawo abantu obulamu bwa Kabaka bubakwatako kubanga Kabaka si Kabaka nti ali awo kubeera tuga nti Kabaka w'abantu bonna tumita na kitaffe. Bw'alwala bw'atabeera bulungi abantu kibakwatako, naye okulowooza nti Katikkiro ajja kuvaayo ababuulire olwaleero omusawo yazze n'amulaba ajja kuddamu amulabe mu mwezi ogujja, sisobola kukikola. Okusooka sirina musawo. Katikkiro Mayiga ayogedde ku ttemu eryakoleddwa ku buloga Ismail Access yabadde amanyiddwa ennyo nga Jjajja Ichuli n'asaba abavubuka okukozesa obulungi emitimbagano. Ichuli abadde ayogera nnyo, andabikira abadde ayogera ku sipiidi okusinga bw'alowooza. Emirundi egisinga wandibadde nga olowooza nnyo okusinga bw'oyogera, kwegamba ne kibeera nti by'oyogera omaze kubirowoozaako. Naye toyinza kutta muntu, simanyi ototya omuntu olw'okwogera obwogeza ebigambo. Ebyo ebigambo by'ayogera simanyi oba waliwo bangi abadde babyeraliikirira ekiri awo. Waliwo omuntu ayogera ebintu bye n'omuleka n'ayogera ebintu bye, kati lwaki oba omutta? Ku ddembe ly'obuntu mu ggwanga, Katikkiro avumiridde abakuumaddembe abatulugunya bannansi. Tewaliiwo mu nsi yonna okutulugunya abantu lwekyali kiganjisiza gavumenti. Kakibe kugikuumira mu buyinza. Kibaawo kaseera katono nnyo. Ate ffe mu Uganda ebyo twabiyita mudda, tubimanyi. Nze ndowooza nti ekkubo ettuufu lyakuba nti gavumenti buli muntu emuwa ekyanya. Buli muntu abe n'eddembe lye ery'ebyobufuzi okukkiriza mu kyayagala okufaananako nga mu kusinza. Nga 12 Ogwokutaano 2023 Katikkiro Mayiga lwaweza emyaka 10 ng'akutte Ddamula era UBC yakukutuusaako emboozi ennyuvu ku byatuuseeko ebimusoomozezza na kikyazzaako mu myaka egijja singa Beene asiima n'agira ng'akyamukwasizza Ddamula. Nze Andrew Sebbira, Emmengo mu Kampala.